Kitalo nnyo omwagala w'abangi afiiriddewo Sheba Kalungi agumizza abawagizi be mu nnaku ey'ekitalo so nga ebyolubuto lwa Faridah nakazibwe Bruno avuddeyo bambi n'ayogera ekituufu bibino byewulirireko ate nga Eddie Kenzo ku by'okuyimba ewa Jeno ne festival byonna mbikuleetedde ddala n'abatanzi likyali ssanyu jerere lwaki faridah queen amukola kino. Anyway, nkwanirizaako nnyo ku Viki exclusive. Awutelevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. A video nkusabye jimpeleka like mukwano gwange oba tannaba kubeera nga ate ogikampeera nkusabye mbuwombeefu likinga video eno buli lw'ogilikinga kijiyambako okutambula. Tubeera proudly sponsored by Hajjati Kalodo musomi wa dduwa ajja kulombereddwa ensonga singa onaamuyinamu ebizibu eby'enjawulo asangibwa Wakiso era nga enamba ebeerawo mu kitabo ekya Kurani mukubira ensonga zonna azikumalire. As well osobola okunfollowingako ku Facebook page yange nkozesa Viki exclusive. Thank you so much. Ngenda kubeera nga ate ntandikirawo mukwano gwange ntandisa n'omukyala Dana n'abatanzi agenda maaso n'okubeera nga yeebaza mikwano gye ak'ensuso ono nno jjukira nti aye mabegakaawo gabadde mazaalibwa ge ne nnyinza okuba nga nkubuulira nti paka n'olwaleero tannaba kuva mu celebrations oba tannaba kuva mu bikujjuko byago lwa nsonga mikwano gye givaayo ne gimutegekera obubaga obw'enjawulo era nga bamuwa ebirabo stiru eby'enjawulo kikulungudde kati ennaku era kitutteko akabanga nga ava mu kapate adda mu kapate munanga omuyimbi we yagambira nti pate after pate bambi yebaziza nnyo mikwano gye era n'agamba nti ajenyumiririzaamu okuba nga yagisisinkana n'olwekyo Dana n'abatanzi ayongedde okusikiriza abantu naddala abali mu layini gy'alimu okuba nga bakola emikwano egibagattako ate era emikwano egyakolamu ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Martha Mukisa nga naye munnange birthday party ye elodinga suunu era nga we zinaawerera mukwano gwange ennaku nga 20 zijja kubeera nga ali mu masavu mmerere ate agongerago nga tadde ebbali omwami amanyiddwa nga Edrisa Musuuza oba Eddie Kenzo avuddeyo bambi n'abeera nga ate ayogera ekituufu lwaki yali ateekeddwa okugenda ku pate ya Jeno Muhoozi oba MK n'aperforminga era ng'omwami ono jjukira ayinayo festival era nga n'ennaku z'omwezi zamaze okubeera nga zirelizingibwa out ejja kuwanga eriyo nnaku za mwezi 5 omwezi gujja kuba gwa November. Kakati ensonga gyawadde lwaki yagenda n'ayimba ku pate ya Muhoozi oba ku pate ya MK eya birthday ensonga yino gyewulirireko. Politics ayayingira mu music lwansonga ayingira mu politics ate nga ina fani bisi following ebintu bituyawo awule politics awule music tuleke abaana abo basanyusa abantu abaana babagana naye amanyi okutunga ayambadde uniform yakwala isise genda okuyimba ekisolo nagajja ngonyimbire ku ntineta naye nga ate ogenda genda omusabira abaana bano babatadde nnyo mu mbeera egenda okubakubisa pressure kubanga nze omuntu agenda okukka olupapula oluzikiriza okuyimba nambisikolagana naye wano wonteekeddwa okusooka okubayimbira mu nsonga za Lwasa baby yafunyemu atwafumba ettooka amusudde bw'abanga amusiimye enjo omulowooza ate munange yali abaddeko maka g'omukulu Lwasa omulundi ogwokubiri subscribing ano yafuna ebisinga munange amawulire ge tufuna okuva ew'omwami Lwasa Masakasti Tycoon galaga nti omwami ono enjo Lwasa yali akomyewo gwakubiri ku parking ambuli kye yali yeerabira era nga munange tayikiina buzibu bwonna kubalaga mwagalwawe mupya ng'ogyeko omukyala oli eyagenda amaaso n'okwekuba tatuye wamaggwe kugulu agonago ogafunye bulungi so nga ate omwami Misaki Semakula oba papa avuddeyo bambi n'abeera nga ate akyamula abawagizi wali eri ku comedy store abantu babadde baludde okubeera nga bambi abalaba omwami ono
nga performinga ku stage live era bwatyo agenze n'abakuba endongo ne basanyuka ekintu ekibadde kikyaludde okulabika ng'ataago nga tadde ebbali nago munnange Nina Rose akikoledde omwami Palaso era nga Uncle P bamutuusizzaako obubaka bwe. Nina Rose agamba nti bambi mukama yambe Palaso awone mangu atadde ku stage akole bye yakolanga era bwatyo n'amutwalira cake. Nsaba okerabireko akatambi kano then nkomewo. Kitalo nnyo district kadi wa Mpigi Sheibatira Abbas omwagala w'abangi munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga amawulire ge tufuna ag'ennaku agalaga nti okufa kwe kwakubye Abayisiraamu n'abantu bonna abadde bamwagala omwami ono olw'emirimu gye gy'abadde abakolera. Kitalo nnyo omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwumuze mirembe ate era ne famire ye agigumye. Tubagamba nti tunyolerwa awamu nammwe. So nga ate y'omukyala Shiba Kalungi mwana wattu avuddeyo n'abeera ng'ate agumya abawagizi be ku byonna ebiriwo era bw'ati abasuubiza ba Shiba Horix nti ye mugumu ye warrior mulwanyi asobola okumegana n'entalo zonna era n'azikakkanya. Tofa kubuuliriza bigambo byabo oba oliawo abakuba kerere. So Shiba Kalungi byebyo byabategeezezza ate y'omukyala Fifi the Queen kamubalekere mumwewulirireko. Leave women, respect women, let women be. Leave Shiba. Zembabu. Yabakuba ne Shiboko. Leave Queen kama. Hey. Olina kulekanira. Nange. No gamba kati ofane Fifi.